Ensonga z'ekisaawe zigenda teeka Barrister Timo mu kkomera era bamusabye weetonde. Bebekulu avuddeyo n'amugamba kola akatambi mu bunnambiro nga weetondera abantu. Lwaki wakoze kano akatambi ng'alinga amunenya enti nno. Barrister Timo okuvayo n'ayogera ku biki ebigenda mu maaso ku kisaawe mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda yakoze ensobi. Era nga Bebekulu avuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo teekako n'okumuwa warning. N'amugamba mmwe buvubukavubuka mmwe muvayo ne mukola obutambi nga temusabye n'abantu lukusa. Temusabye bakulembeze bulukusa mumala gwogera bwogezi olw'okubanga muyina amasimu. Kaakati nno wootakola katambi kwetonda ogenda kufuna ebizibu. Oba owulira bulungi. Bebekulu avuddeyo n'alabula Barrister Timo era n'amugamba akole mangu akatambi akeetonda. Naye nga lwaki amugamba okukola akatambi akeetonda? Yeetonde olw'ensonga ayogedde ku biki ebigenda mu maaso ku kisaawe kyaffe mu ggwanga lyaffe era ng'ayogedde ku ki ekiruma Bannayuganda. Lwaki babonyabonya Bannayuganda okwenkaniddeawo obubbi bwa ssente bw'Abannayuganda bunaabanga bukomawa? Barrister Timo jjukira y'omu ku balenzi Abannayuganda abali e Bulaaya abateerya ntama nti ye ekintu walaba nga kisusse agenda kuvaayo akyogereko nga tamaze kusaba muntu yenna lukusa. Wabula twabadde tetumanyi nti oba ebigambo byavaamu bigenda kunyiiza abantu abamu abanene. Kati nno mwe bitwalidde ne Bebekulu oyo nno n'avaayo olw'okuba nti ye obulamu bwatereera avuddeyo nakola akatambi n'awooninga Barrister Timo n'amugamba gwe kavubuka gwe nkuwadde saawa busaawa okulaba nga weetonda. Obutambi bw'okola teri yakutuma. Toyina na nsonga lwaki obukola. Oli mu kwonoona eggwanga lyaffe oyonoona ekitiibwa ky'abakulembeze abakulembera eggwanga lyo. Lwaki temutya abantu? Yenze Sheila Adita ngenda kubanga mbateerawo akatambi aka Barrister Timo ng'ali mu kuwasiganya ebigambo ne Bebekulu beevuma bubi nnyo. Wabula ng'ate sinnaba kateekayo wa subscribinze ate ne basubscribinga ntiddemu ekintu kimu nti obutambi bunene obugenda kubanga bukuyitako ate nga obwetaaga oba oyagala oba toyagala. Naddala nga oli muntu waffe waneeno ku butaka bwaffe obutambi bunene oba oyina obbuuliza nti ebintu ebimu ebigenda mu maaso tubiteeka waneeno tubisharinge nammwe mutuwe endowooza yammwe tumanye kiki kye tusobola okukola. Tugenda kweyiiya tutya eggwanga lyaffe okulisigalamu ne tuba n'emirembe ne tubeera n'essanyu. Jjukira kino tokikolera nze tokyekolera wabula okolera abaana bo. Teekako n'abazzukulu bo abalijjawo nga gw'ogenze. Mulimu abantu abamu abajja ne batugamba omuzzukulu nze tantumangako kubaako kye njogera oba omwana wange tantumangako kwogera ku biki biruma Bannayuganda. Naye jjukira nti gwe ekyo ky'otuulidde kye kigenda okulaga omwana we agenda kubeera watya mu biseera ebijja mu maaso. Kye kiraga iggwe mu mbeera mu nsi muno obadde mu mbeera ki. Jjukira nti buli kintu gye kikoma okunyigiriza n'osirika obeera weerumya ate olumya n'abo abagenda okujja. Katusooke tugendeko mu katambi ka Barrister Timo nga bawasiganya ebigambo ne Bebekulu ate era tukomewo. Era Barrister Timo njagala weetondere eggwanga lino. Buli yabadde avuma Uganda Airlines nsaba weetonde kuba mwakoseza obusiru bwe sirabangako. Bw'atyo Bebekulu ne mutabani we Barrister Timo bwe batyo bwe beetwala bwe batyo bwe beevuma era nga beeri bubi nnyo. Barrister Timo ono nze ndi kusaidiye olw'ensonga mwana nze ndi muvubuka maani nze ndi muvubuka nze muntu agenda okukera ku makya ntondewo ekitonde ekirala kubanga ndi mukyala endi maama iffe tutondawo butonzi. Bwe tugamba nti nno ono omwana sigenda muleeta mu nsi tagenda kubeerawo ne wooba oyagala. Kati y'ensonga lwaki nina okubeera ku saidi ya Barrister Timo. Mbeera ku saidi ya Barrister Timo ng'omukyala kye kisooka. Mbeera ku saidi ya Barrister Timo kuba nze omu ku Bannayuganda abali wansi abanyigirizibwa mu ngeri y'omu oba endala. Njagala mukkiriza nange nze wano wendi si we nnina okubeera nti yes abasinga mu ndabye ngenze kubyeyo imbikubye naye weebuuza ku kyeyo najjayo ki gwe tobeera kaawo n'okyebuuza n'ogamba ono omuwala abadde ku kyeyo ebbanga naye ku kyeyo yajjayo ki. Tekikujjirangako nkukutte nkimanyi nti nno kikujjira era nkimanyi weebuuza nnyo naawe oyagala nkulage ku biki bye najja ku kyeyo. Naye obadde okimanyi nti nno ku kyeyo eyo gye tubeera ssente ze tukola tuzigabana n'abataka
abasigala wana ate nga bo tebagenzeyo okubikuba tuzigabana n'abakulembeze abaffe abakulembera eggwanga lino nti buli ssente z'okola bagenda kubanga bazitemako bw'okola emitwalo 8 ogenda kufuna emitwalo 7 ng'emitwalo 10 ogisaasaanyiza mu ggwanga osasudde by'otalina kusasula osasudde gwe okubeerawo okwo osasudde okubeerawo kw'abaana bo osasudde n'ennyumba gy'osulamu teekako n'ebintu ebirala naye nga obisasulidde naye nga tobikozesa kansuubire nti tutegeerekese bulungi nti obeera mu ggwanga nga buli kimu ekirimu ogenda kukisasula naye ate nga yadde otuuseeko ekizibu ebyo by'osasulira togenda kubifuna lwaki njogedde bwentyo nti tuyina ssente ze tusasula ne zidda mu ggwanga lyaffe nga tusuubira nti kwezo ssente ze tusasula buli munnansi asobola okuba nga ayambibwa mu ngeri emu oba endala ng'ayambibwa ggwanga lye ne tubanga tetukifuna kyembadde ntegeeza nti osobola okugenda mu malwaliro ge tugamba nti aga malwaliro ga bwereere n'otuukayo nga tegaliimu ddagala naye nga jjukira ku bbanga lyonna ly'obaddewo mu nsi muno ne bazadde bo babadde basasulira eddagala eryo libeerewo naye ekyembi teririiyo nti ogenda tuuka mu ddwaliro omusawo okukukwatako ayina okukwatirako obwereere akugambe bw'oba toyina mitwalo 10 sigenda kukukwatako naye jjukira nga ssente oziteekayo ezirina osasula omusawo oyo abeere ng'akukolako mu bunnambiro wonna wojjidde ebyo nno bye twogerako ng'Abannayuganda twogera ku nsaasaanya ya ssente mu ggwanga lyaffe erya Uganda by'ebimu ku bintu ebituluma nga ffe abavubuka nti tukola nnyo n'okola okufuna emitwalo 5 naye nga jjukira emitwalo 5 tegisobola kuliisa bantu bo kumala wiiki nti era emitwalo 5 tegikyalina makulu obanga akutte omutwalo ate w'okwata omutwalo obanga akutte 1000 oba nsuubira mu kitegeera kati mmwe abali e Bulaaya ku ssente ze musindika kwolabira nti ssente mmeka z'ofuna ng'otuuse wano kyekyo kye tugamba nti olina okubeera ku sayidi ya muvubuka munno ayogera ku ebyo ebikuluma yadde nga tebinnakuluma ssaawa zino biri kuluma gye bujjeeyo mu maaso kyova olaba nze ndi ku nsonga y'ono mwana sigenda kubeera ku nsonga ya Bebekulu eyatuuka gy'alaga nti ye asobola okusigala ewaka mu nnyumba ye n'asigala ng'afuna ssente ne zituula ku akawunti ye nga tazikoleredde wabula nga bamuwadde bubi nga kasiimo ate gwe kyotasobola kati wobeera ku sayidi oyo omuntu nga bw'atyo atalina kyakufiirwa kuba buli kimu kyayagala akiyina embeera sikutegera abavubuka muyimukireemu bwe mulaba ng'omuntu omu avuddeyo n'ayogera ku bintu ebiruma Abannayuganda tobibikka tosaakaanya kwatagana n'oyo omuntu naawe obeeko ky'oyogera tomanye ekintu kye tulwanirira kiyinza okukyuka mu katikitiki oba gye bujjeeyo mu maaso yenze Sheila Adita olowooza ki ku katambi nga kano